Ebyokulya bye tuli ensangi zino birabika nga kati biri matigga oluvannyuma lw'abannakigwanyiza okusalawo okukyusa obutonde eddagala ly'abantu ate okuliwa ebisolo. Kino kiddiridde ssettendekero w'e Makerere mu ssomero erikola ku by'eddagala erimanyiddwa nga Pharmacy and School of Biomedical Sciences okukola okunoonyereza ne bakizuula nti eddagala eriweweeza ku siriimu erimanyiddwa nga ARVs ate balikuba ebisolo omuli embizzi ssaako n'enkoko. Ekintu ekireetedde abawoomerwa embizzi n'enkoko obulamu bwabwe okubeera mu matigga. Eddagala lino lyakolebwa nga ly'abantu era nga lino liweweeza ku kawuka akaleeta mukenenya nga mu kifo ky'omuntu okulumbibwa endwadde ezibeera zireeteddwa okunafuwa kw'obusimu bw'omubiri ng'eddagala lino liyambako era n'osanga omulwadde wa siriimu nga wamma atiba butibi. Kale wano bannakigwanyizi bwe baalaba nga kikola ku bantu nabo bwe batyo ne batandika okulikuba ebisolo okusobola okukula amangu wamu n'okugejja bo beenogera ensimbi. Okunoonyereza kuno kwalaze nti ebitundu 33 n'obutuntundu 3 mu nkoko ate mu mbizzi ebitundu 5 ku buli 100 ku nnyama yabyetundibwa mu kibuga Kampala ssaako n'erira bibeera byakubwa eddagala lino erya ARV. Ekitegeeza nti omuze guno gugenda gukula. Wakati mu mbeera eno abatambula naddala abo abali ennyama y'oku makubo yakanya kugula kifinga asikaasikanya kitawe nga tamanyi nti waliwo ebirimu ebitali birungi. Ekyasinze okuwaawaza bannayuganda amatu kwe kubeera nti omuze guno gumaze emyaka egiwerera ddala 10 ng'ekitongole kya NDA National Drug Authority ekikulira eddagala mu ggwanga Uganda kigumanyiiko naye nga tekivangayo kubuulira bannayuganda. Wakati mu mbeera eyo BTM TV tusobodde okunoonya omwogezi w'ekitongole kino ekya National Drug Authority Abias Rwamiri n'alambulula lwaki baasalawo okusirika. Naye gwe twafuna ezo reports nga kitongole kya government kya National Drug Authority ne tuzeekebejja era ne tukola kye tuyita scientific review ne tusanga nti levels za contaminations mu reports ezo zaali ntono nnyo nga tikyetaagisa okuvaayo nga National Drug Authority ne tukozinga public alarm. Ono agambye nti kino tekyabayigula ttama era baasitukiramu bunnambiro okugenda okusomesa abantu akabi akakirimu naddala mu bitundu awaakolebwa okunoonyereza kuno. Twakwatagana n'ekitongole oba Ministry ya Agriculture ne local governments mu bitundu ebyo research mwe yakolebwa ne tukola kye tuyita awareness okubuulira abantu okwegendereza okukozesa eddagala lyonna ery'abantu mu mmere especially mmere y'enkoko. Bw'atuuse ku alipoota ezaafulumiziddwa nga ziraga ng'eddagala eriweweeza ku mukenenya ate bwe liweebwa ebisolo, ono agambye nti baazudde emiwaatwa mu alipoota zino kale nga tebasobola kuzeesigamako nnyo. Twaze analyzinze ne tusanga nti zirimu ebituli. Reports ze baafulumya zirimu ebituli tizaakolebwa bulungi so tusobola okuzirwirayingako okuwoninga bannayuganda ne tukozinga public alarm. Lwamiri akkatiriza nti batandisedde ebikwekweto ku bantu abalina eddagala lya gavumenti mu bukyamu era nga bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Era nga National Drug Authority ne tukwataga ne police okutangira akatale ka ARVs okulaba nti ARVs n'eddagala eddala ly'abantu lya gavumenti teriyingira mu mikono gy'abantu ba bulijjo oba gitalina okubeera. Era mwatulabye nga tukolako ebikwekweto ne tukwata abo abatambuza eddagala lya gavumenti. Weekend eyo twasibye abantu abawera mu 6 bano twabasanze n'eddagala lya gavumenti ng'olimu ne ARVs. Abias alambuludde akabi akali mu kulya ennyama y'ebisolo oba ebinyonyi ebiba biweereddwa eddagala ly'abantu okugeza ng'erya ARVs. Kye tuyita drug resistance. Bw'obeera ng'oli exposed ku butundutundu bw'eddagala eryo omubiri gwo gutandika okulitegeera ne limanyira omubiri ne gumanyira eddagala eryo. Kati bw'onaalyetaaga oba bw'ofunako obufune nga viral ng'eno nga oba ng'ofunye katugeze HIV eyo eddagala eryo obodde omubiri gwo nga gutandise okulitegeera liyinza obutakuyamba mangu oba nga bwe lirina okuba
okutangira obulwadde oba okukozesebwa kubanga olwedde omubiri gwo gubadde guli testinzeko so tugujja kulirwanyisa tugusobola okuyinga ne gulwanyisa akawuka ako obulungi nga bwe lirina okukola. Wano wasinzidde n'agumya bannayuganda nti engabo bagirumisizza mannyo ng'ekitongole okulwanyisa omuze guno era nga tebasobola kubalyamu lukwe. Twagala kakasa abannayuganda nti singa wabaawo obuzibu bwonna obukwatagana n'eddagala oba n'enkozesa yalyo, National Drug Authority yesooka okuwoninga bannayuganda era tikisoboka tusobola okutegeera nti waliwo obuzibu obusobola okutuuka ku bannayuganda ne tukisirekera. Omukama Katonda bwe yali atonda ensi eno buli kintu yakitonda bubwe nga kirina emmere yaakyo era n'obujjanjabi obwakyo, kale nga bw'oddira n'otandika okuwaanyisa obutonde obeera ovodde Omukama. Patrick Kitaka ne Nakyeyune Rose be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.